oyingira otya mu kwogerera ekimansulo era wayogerera wanawa kati nze manyi ensi eno oluusi etuvuga ekimansulo kyabanga kitya ekimansulo omuwala ajja ku stage kati nga gwoyogerera vijje bw'ajja ku stage gobeera eri mu DJ's box ng'okutte microphone kubanga ebiseera ebisinga obubala bwe butyo gwabeera DJ gwabeera MC okuba akayimba ali ku computer n'okwata microphone n'oyogera kati session bajja mu session yes session 3 session omwana gy'asooka okugiramu ajjanga ate abawala tolabanga omuwala nga yambadde sharia n'okubagana ande twayinanga mentality nti kasita ndaba omuwala nga yambadde bulungi yeebikiridde hajati nfunye entute mmaze babika lubugo ombe rubaali nga temuli kati nga gwe MC obeera mu DJ's box ne microphone yo omwana najja era n'osika n'oyogera anti olunaku olwali tugamba tusabukula program ya kaaka wuuwo oyisegeera atudde atambula asagasaga nangamba abazannya omuzannyo gw'ebitulyombe ebingi ngamba ogwa puulu musooke mukakanede tekyana ku stage ekyana embiirira omwana talabanga kubeererebwa musajja yena selecta kati obuyimba obutera osemba yaawo buyimba bwa mooti mpa amazzi kwegayiridde mpa amazzi madamu kasita bakoba olwo nga yeeyambula yenna nga bwe yazaalira nga muli awo kati ate awo ekimansulo kibaamu sectors waliwo we bayita madu zone otuula wano ng'omuwala ali wali bw'akola bwati amazzi abayira mu feesi ebisajja ebigwagwa akola bukozi waawe dayira n'anaaba nga gye bayita madu zone ye madu zone akola atya omuwala landiroodi pa amazzi kati gwe ng'okolawo ekigeza bakitamu bagenda tuuka wakanga babayirire maze mu feesi ng'oli awo gamba omwana nga yagenze okukola ng'ali eyo alimu ebyo kati eyo pati bw'etuuka ey'okutaa amazzi ejjirako ne bbiya tukaba naabo okukola ebintu ebyo most of the times aba alina okwejjako osobola awo ng'oleeta ekipa ya bbiya ng'aginywa ku stage awo nga tazikizza omwana asobola okukwata ekipa ya bbiya n'agisako mu mumiro n'agikaliza omulundi gumu nga tevuddeko ekipa ya nairo ogimanyi nze nkiyita kidomola kirimu lita nga 3 n'akikuba mu mumiro n'akimalayo n'ayuzaako kino waliwo kino ekipapula kino ekibeera ku gundi ku ccupa n'akiyuzaako n'agikwata n'agiyimiriza bw'ati najja n'agituulamu bw'ati tobalaba ate device bakwogerako nti oli wa lugezigezi si lugezigezi naye tosobola kujja mu studio ya munno n'otuulabo tuli free kuki tukola ekintu nga tuli free nga olaba zino interview zetukola oba bino ebibozibozi bye tubeeramu ekyenjawulo ffe ekibeeramu ensi ekulaba anti ngamba ekyenjawulo ekiri wano nti ffe tubiteeka mu kamera totuula nga wano si wabwo nakyo kibe kikulu oze wani tuba tuze mu kiboozi ekyani nga kiwulira andi kyembadde gamba nti ffe ekyenjawulo ekitwawula tuteekawo kamera okubitereka okubiteekerayo abalala naye bino ebibozibozi bye tulimu abasajja bava ewaka ne bayambala amasuuti ne bagenda mu maofiisi nosanga abasajja nze ntera okulaba abantu mbu mwogera emboozi ekyo ekintu mwayogedde ekyobuwebu abasajja babeera mu maofiisi nze singa twatambulako mu sawuna era kyoba bagamba okutambula kulamu okudda kunyumya kati bino ebibozi bye tubeeramu lwaki ndi firi bwe nti teweesigama nnyo nanti ojja mmenya entebe mwe mutwogezaako nti abasajja abambi balina olugezigezi oba omumalako eddembe lyange eyaligolimanyi lwaki abampi mulina olugezigezi ngobeereseeyo nedda ssebo nze siringa ggwe kati abampi olugezigezi bamwe luliwe luti omutwe n'ebiwowoolo biriranyiganye kati okunyiiga amangu ogani zino zikwatagana mangu kyovola muba n'akasunguyira gwe pima kuva wano paka wano bino biri compact byenyiga buli wonyiizako kimu kicommunicatinga nekiri mangu naye kati abantu abalala osobola omunyiiza kati ekibumba kigenda oyomba otuuka eno ku mutwe nga guliko walako naye abampi compact ebiti olaba enta zino ziwazanyanga mu dduulu tabbiri bw'otuuse ku biwoobwolo bw'ova ku mutwe toyinza butanyiiga ogenda kukola n'oyo gaayi mwana nedda ssebo oli muwanvu ebiwoobwolo bye nedda ssebo ze mbadde nsagala bino byaffe tuba tutandika ng'abasaagirira ate obusungu bwaki
atugambye ebintu byange byegize kati bikubaganye ndoza mukirabi seconds 2 abadde yanyiza edda tosaa kukyaza muntu ate notandika kunzikakkanya you short people and short men the pygmies ebiwolo byammwe biri wano divorce I'm not a pygmy. You are what? I'm a koisan. Oli koisan? Nze ndi koisan. Nze nina ebintu byenda baningamba ndayika nga ndi koisan. Lwaki? Okusinziira ku characteristics zaabwe ba koisan. Bali bantu baddembe. Unless provoked. Kati olaba ogenza kujja mu interview mbadde mu mirembe gyange. You have provoked awenyeegira. You are the koisan? I'm a koisan. Who are the koi? The koi are a group of short people who migrated from Mishaka. That is you. You are a koi. You are not a koisan. Then you are Dezwange Ndaba. Dezwange Ndaba. Kasa interview yange njabijja musala kumanya. Ndasebo. Bazwa uyo bali wa Dezwange Ndaba. Dendebere ode matebere. Please. Ate by the way no mumpe buli muguledi. Divorce na buli mumpi. Ne ate siringa. Nze nkyakula ndi mwana muto. Ogulolagawa. Advantage katika nkugambi. Nze na before nga sinaba oba kubangu kuba kufuna amagezi gayengwe ko buli lunaku wadamu getula ko buli lunaku mutu n'abantu ba milioni 2 tulina abantu nga buli enjuba lwegwa okutegera kwe kwesala netuba n'abantu nga buli omwezi oguvaayo obenjuba neegwera still nga abako kyeyongerako nze before nali like nga newombuuza singa bakuwa omukisa ogwokubiri kiki wandijjeko nga ngamba nandivudde mu bumpi but buli kintu kirina advantage. Kiki ofunye mu bumpi? Nze wano wendi nsobola okukola advert eya buli kika. Sokola advert z'abaana, sokola advert z'abakulu n'ez'omu kisenge nsobola ozikola. Ez'abakulu zitya? Zonna advert ozimanyi, eby'abakulu obimanyi divorce. N'ez'omu kisenge so zikola. Ate n'ez'abaana nsobola ozikola kati gwe ky'otasobola oba omuwanvu ali eyayeewaana nti muwanvu ate teri musajja mumpi musiru, omusajja omumpi mugeze kikyo ekirabo Mukama yakituwa okategedde namutegera nti nange nabyensi abawanvu ndi musanyufu wano wendi ate era nga nze nkimanyi siri mumpi lwakuba nti wekirina okuba by choice. It's not by choice. It is by factors like nti nze nakola emirimu egy'amaanyi emingi ffe teri bampi nkiddamu mpozi taata Zondo. Tata Zondo yakola ki? Tata Zondo talina kyeyankola naye ndayika gwe najjako obumpi. Taata wange muwanvu, mama wange muwanvu, nze lwaki mbeera mumpi. Kitegeeza tuba tuze mu bino ebya incarnation nti nasekera omusaayi gwa jjajja wa jjajja we ebyo bwemyambanzi. Kati wazikira ani? Ndayika nasikira Tata Zondo mumpi. Buli omulaba owulira oti? Mpulira ekinogo. Wali noliddeko omuntu engula bwana wali tulira muzeeyi wange bagenda bangenzi n'abato bange abanzirako naye bakusinga obuwanvu. Kati nze wabaawo ekintu awo ate nalwala nnyo mu buto divorce nalwala nnyo nalina atimanga ndwala emisana n'ekiro. Kati n'ebyo factors ezo nga unagamba nti kwanza nakola nasoma n'omusajja muyivu nabagamba nti cutting down of forest trade leads to lots of sunshine. Lots of rainfall. Indako. Yes. Cutting down of what? Foreign trade. Okusala ebibira. Deforestation. Kati ogambe cutting down of what? Foreign trade. Cheche. Okusala ebibira. Anti buli kintu kiba ne definition nga bbiri. Nedda. Yes. Not the choice. Cutting down of foreign trade. Okusala ebibira. Foreign trade? Yes. Okusala ebibira. For manure purposes. Okutema emiti. Okutema emiti. Tisolite. Cutting of what? Down foreign trade. Okusala ebibira. So enkuba netukesera nga tekyatonya. Kati nange bino binalwala osanga bebyanzingamya naye nga nze sandibadde mumpi. Nze sandibadde mumpi. Era nze mu bwongo nkiwulira nti I'm tall. Era ntunula mudabiramu nga nyimirira ngamba I'm tall, I'm handsome, I'm strong. Nga ngenda nkola. Kale tuli bulungi nnyo tutandikidde eyo naye twasemba obbeera wano nga twogedde ku nsonga ne tubana tujja party 2 nga tukomye ku mukulu omusajja ono abantu sebo bayagadde emboozi bagitemyetemyemu ku TikTok. Ate n'abo bayomba n'abyemu n'abayomba ebintu ebyo kozi bagambye oli kaana kawemu. This is the thing kantandikirawo wennyini
ensonga eriwo ti divorce nkwadde ekyokulabirako ekitwawula ku bali abalala tufe tujja mu kamera netunyumya bino ebintu abantu babinyumya naye abasajja bawemula zinali mbaddeko n'abasajja ng'omulaba alinga wabuvunaanyizibwa era nga wabuvunaanyizibwa nemweggayira mu kalumu n'aluka akuba omugambo nogamba okategedde omuntu akola kyakola wawulira emirembe kyakubiri oli yagamba nti gwanvuma obusezi wandaba otya emboozi y'obwemu esanga muwemu okategedde era enyumira museego agiwuliriza nekiraffe tunyumya ebintu ebyo kutuusa information si kufuna likes temuli kyekinyumya mu interview atunyumya kufuna likes oba kusanyusa abantu obulamu bwe tutambira mu divorce fa omuntu ewaayo nga saddaaka bw'okeera ku makya n'oyingira ekitangaala ekya limelight okubanga ensi esobola okukulaba limelight yes oluzungu by the way I'm a graduate manyi oluzungu nze nafuna distinction 1 mu English ku level zonna limelight kubanga oli saatuukayo sijala kuwaayiriza naye nze era bwe nfuna omukisa oguddeyo nensoma ate njala kukola lo ni musajja mugezi amagezi gange obuyingira kale mu limelight nga bw'oyogedde bw'oyingira mu limelight olina ebintu by'olina okukkiriza by nature then you survive ngenda kuwa ekyokulabirako bw'ojja ne weesimbawo n'ofuuka omukulembeze kobeere erusi wano w'okukyalo olina ebintu by'olina okukola nga binatambuliramu ekyo kintu sijja kutambula nga ayamukuba banandaba batya kubanga ndi chairman ku kyalo kubanga ndi kineeno fe omulimu gwe tukola eyo kamera ye mukama waffe mutuyisize eddoboozi lyaffe mutuyisize essanyu lyaffe n'obulumi bwaffe nze divorce ero emba nasiibye enjala nyinza obutajja kugamba abantu nti siiridde naye ate nsobola okujja wano mu maaso ga kamera nenjogera embeera gye ndimu mu direction yonna gye mba nkiyisirizaamu abantu abanjagala oba balina obusobozi ne bajja ne bakola ki ne bantukirira ffe tuli basomesa baggwanga ate era ekintu kikyasinza okutuzza emabega ffe waneeno mu Afirika bw'otaagala kwogera ku bintu bimu ebintu byetulaba ng'oluusi ebyenyaza oba ng'ebiswaza tubireka ate abaana baffe we babitegera mu perspective ndala ate bo ne babeera nga tebalinaako guidance okategedde bulungi naye bw'obanga tukuze oba oli mwana ng'olina muzaddewo ng'asooka okukuyita bwe ziba nsonga za mu kisenge nazikugamba nti emyaka gy'otuuseemu kati oli mwana wa buwala ogenda kukona kwekona akagere emabega naye weekona akagere emabega manya ssaawa yonna weofunira obulenzi wakwebakirako osofuna olubuto kati ekiwali omuzadde tasa kigamba mwana we namukwata namusindika ewasengayo oba bakojjayo we bamubuulira gwe wakulemedde gwe okubuulirira omwana wo n'omusindika ewakojja kojjayo anamubuulirira kati fe generation eno yaffe eze nti tuli open twogera ekintu kuba ebintu kati bikyuse abazadde bedda bakubanga abaana emigo kati bakyabakuba generation ekyuse divorce buli kintu kati kikyuse mu eno generation buli kintu kifu that's why we speak nti twoga nga tulina kyetulekeddeyo kwoga nga tetulina kyetwerekezaayo naye ankubira ayinza ogamba oba yampoze mmeka kubira masimu amanja naye maibulaza amanja waye wawewole ase wawewole muntu amanja naye ankubira kati yewala akakiipo akatambula alowooza oba mba njonjodde abantu balina mentality eyo mwana nkulaba wano gwa trendinga nsasula oliko for you page noloza for you page naawe ogiye kumisajja nawe oluusi wasuze enjala so abantu buli omu awemula mu kiti kye buli omu awemula mu kiti kye ate nkugambye nti obusego busaga musengo kuba nsobola okujja nenyumya aniina emboozi ng'emboozi gye mbadde nyumyako tugeze ngamba abaana b'obuwala bw'oba ogenze mu nsonga kola boti ne boti ne boti ne boti gwe n'okipa savinga mu ngeri egamba nti lwaki akyogedde tebabyogera tebabisoma bateeka n'emisomo naga gwa mitwalo ebiri okuyingira okusoma ekintu ekyo ku Jovia City okategedde nze nkireesa ate nga it is even disclosed wabula ntuusa mubaka eri abantu okay obubaka bwo butuuse kaka twasembye okwogera nga tuuse ku paati nga oyingidde okwogerera ekimansulo kati wagala otunyumiza emboozi y'ekimansulo wali vijje wa kimansulo ku paati gye twasembye okwogerako kati oyingira otya mu kwogerera ekimansulo era wayogerera wanawa kati nze manyi ensi eno oluusi etuvuga ensi etuvuga nga togirinaako control ate you can never run from the past
ekiremesa abantu abamu kati nze nayo mu comment ezimu ekiremesa abantu abamu okugenda mu maaso kwagala okulwana n'ebyayita okkirizanga nti kino kyayita mu bulamu bwange nakyo kyaliwo buli ekituukawo mu bulamu kiba kyaliwo nze okeera ogenda okwogerera ebyo Mansulo saakera ku makya nti gwe mulimu gwe nali njagala okukola naye ekyo ekyali kiriwo kategedde nvubuka sirinaako parental guidance ya muzadde nti kola booti abantu bendivinga nabo mu society kinagambye abazadde abaana bemulekera abaana bammwe abantu bendinga nabo mu society gy'emirimu gye bakola nze nasooka genda ng'agenze mbungenze kulaba osegedde ngenda okutuukayo okulaba ng'ekiri eri kidalamu naye ng'omuvubuka era ataliko guidance nagenderayo nze nebaza Mukama nti ndina w'amaanyi okubanga olwaleero ebyo mbinyumyanga pasi tusaana ne badde ekyalimu obulamu nayogerera ekimansulo okumala emyaka emirungi ng'egi ngogera kimansulo okumala emyaka emirungi ng'ebiri nga nsokera na ku drive nakyo bakikubira drive ekimansulo nga onakola drive nti olanga omuyimbi gundi bagenda kubeerayo muje tuyingire mangu bannange saatika saawa 12 nakyo batukikubira drive yezuge unaku wali unjala kubanga kutegeza nti ategwe mwana mlinzi w'omwana w'obuwala alabikanga ate nakyo kwasaganya abira nga ati oyanguwa tugamba nti unaku lwaliro ku ladies bar kigenda kubeera malidadi zana tugamba nti okugenda zona kubira 13 nzayira nkojja n'akambe tukuletedde ebyana eby'obuwala ebyana embeerera ebyana ebitalanga kubeerebwa musajja yenna nkugamba nti agwe sekita jinga ate nkutumiddeko nnyawo ekirinya biko ku ladies bar ngamba nti ogamba otya jangu tujimire maduzoni batumiddeko chairman gundi mutumiddeko okwingira nekumi satu zako jana kama mjetu jimuri nisipende mtana kupenda msaje bina nga bagenda kujja kulaba ki irango kuba drive ngala bagamba doja ngawo ne bagube mruka za campaign olinga agoba mmotoka ya Kimansulo kati bwe busebu obuli munsi kati nga bw'okyogerera wano ate ne kati bwekiri just nti kati ebintu biri modified edde Bimansulo byabeerangawo nga ojja 10 ng'okinga kati Bimansulo weebiri bya mitwalo 10 ekimansulo kyabanga kitya ekimansulo omuwala ajja ku stage kati nga bw'oyogerera vijje bw'ajja ku stage gwobeera eri mu DJ's box ng'okutte microphone kubanga ebiseera ebisinga obubala bwe butyo gwabeera DJ gwabeera MC okuba akayimba ali ku computer n'okwata microphone n'oyogera kati session bajja mu session 3 session omwana gy'asooka okugiramu ajjanga ate abawala tolabanga omuwala nga yambadde sharia n'okubagana anje twayinanga mentality nti kasita ndaba omuwala nga yambadde bulungi yeebikiridde haja ati nfunye entute mmaze babika lubugo kumbe lubaali nga temuli ng'empewo zonna tekuli abaana abajja mu Kimansulo abajja okupafominga kisinzira kati ebbala obusobozi bwayo n'abantu baayo naye ebbala etera okuleeta wakati w'abaana 5 ku baana 6 mu Kimansulo performers ngona ganti ndesa abayimbi Shiba Vinki kati nga ne Kimansulo kibako ba artist bacho era twatukanga etseranga mu audience bagamba ngate mulese gundi nga onagamba Vinki ngataze kati nga mulimu abaana abekola erinnya lyabwe nga boy batuka wali ku Mansula bidalamu kati nga gwe MC obera mu DJ's box ne microphone yo omwana najja era nozikano yogera anti unaku lwayo tugamba tusabukula program ya kaka uwo oisegira atudde atambula sagasaga nangamba abazannyo omuzannyo gw'ebituli ebingi ngamba ogwa pulo musoke mukakane teacher na ku stage cyane embirira omwana talabanga kubererebwa musajja ina selector mpaka yimba ndete omwana wa kabi selector nibateekayo haleluya twakushaba Allah za gospel zezibera mu Kimansulo olimokotya lwerumuleta najjanga yambadde sharia obanga yambadde ka high heel n'empale nebaita office wear nga omanyo omuntu agenda mu office nga gobeera muzadde ng'omwana oyo yakusiibudde wakanti mami ngenze kukola golubuza muwala wagenze kukola bintu bikola ki biri mu magezi that is the word we are living just in fact tuyogera ku tulabanga abasiru omwana najja ne bakuba akayimba haleluya twakushaba maishe otwebembere nti kumanya haleluya ya mushaba haleluya awo natuli mu gospel nga n'abala abagenderako ku beat ya gospel nayimba obuyimba ng'obwo session ejajja akola obuyimba bumeka busatu nga bonna bwa gospel netupozinga naddayo bwaddayo aba agenze kikyusa
munabera kukwanjula nemuga selector nkubira akayimba abaana banga bwobola badde bakyuse n'emikimansolo babikola bakyusa kati ezazijjiddemu ezisoose naddayo mu kasenge ate bambalira awantu wamu bonna babeera mabega wa stage gye babeera wayingira akasenge kati ng'omulala ajja ne gospel bagenda mu session ya gospel bonna eyasoose okukyusa ngadda kati zaakomerawo engoye zaddiramu zo ate ziba nnyimpi mukko nenga si nnyimpi nnyo era sitiiru asobola ngayambala akasenge abateekateeka mugiramu bit si kisotandika ssaawa 5 nekigwa ssaawa 10 ez'okumakya zigwa ssaawa 10 11 12 nga bantu bafuluma amabaala no naafuluma nagenda mu office nakula omusajja w'obuvunaanyizibwa nga yasize mu kimansulo nga bataata bammwe abakambwe ewaka be mutya beekole obusolosolo mu mabaala n'obusolosolo eyo gye tubeera just wakoma tebasaa kuvayo kwogera ate mwegeneza nnyo bataata babifula abakambwe ne bamama babifula abakambwe beekola obusolosolo nasangako omuwala mu bbaala one time nemugamba naye lwaki ojjaga mu bbaala buli kaseera lwaki obeera nnyo mabaala muzadde wo wanaakulaba naga ne maama naye ali muno ndaba naye ajja can you imagine nga naye ali mu bbaala nga ne maama we naye ali mu bbaala bagenda tegula omwana bategule ne maama yesu saali gye tulimu kati and the only way to fight that is kukyogerako amala okukyusa session eyokubiri ajja ayambadde kakaguni kakomanga munene akasikaati ne ka top naye nga tugeze amabeere nga galabikako nga galiyingiza olwo atandika session ey'okuspatandika kati n'obuyimba era awo bukyukamu Mary Bata ayingirawo omukwano tugenda komawa yonjagala obicaluddawa naawe obicaluddawa omukwano bagenda tu ate lubaamu pitch abantu bagenda tumanya kati onfudde sipapawa omukwano gutamukiya nga werudukolo akayimba katambula pitch sector nateka yako okubiri awo gwe nawe no wosudi yalabe jana aina kusende bira gatofuwa nyenye bina eyo session neggwa babazze bana bonna ne bakikola ne bavako stage session eddako yebekiggala session eddako yebekiggala mu lulimi oli magic gye bayita kawalo ke bayita last magic trick ke kaba kasembayo kati ajjiramu obugoye nga bulinga tugeze nga onagamba nti nyambadde ka basula mu night olukagoye kakaseerera kati najja nasuka nakola obuyimba obusooka nga bubiri awo nenga wakolako bwati nenga tabikulira ddala wazina wakolako bwati nenga tabikulira ddala wazina weyegerako bwati kati obuyimba obutera semba yaawo buyimba bwa moti mpa amazzi kwegayiridde mpa amazzi madamu mpa amazzi kasitaba koboolo nga yeeyambula yenna nga bwe yazaalibwa nga muli awo kati ate awo ekimansulo kibaamu sectors waliwo we bayita maduzone otuula wano ng'omuwala ali wali bw'akola bwati amazzi abayira mu feesi ebisajja ebigwagwa akola bukozi wa dayira n'anaaba nga gye bayita maduzone ye maduzone akola atya omuwala landiroodi pa amazzi kati gwe ng'okolawo ekigeza bakitamu bagenda tuuka waka nga babayirire amazzi mu feesi ng'oli awo gamba omwana nga yagenze okukola ng'ali eyo alimu ebyo kati eyo pati bw'etuuka ey'okutaba amazzi ejjirako ne bbiya tukaba n'abakola ebintu ebyo most of the times aba alina okwejjako osobola oli awo ng'oleeta ekipa ya bbiya ng'aginywa ku stage awo nga tazikizza omwana asokukwata ekipa ya bbiya n'agisa ku mumiro n'agikaliza omulundi gumu nga tevuddeko ekipa ya nairo ogimanyiza nkiyita kidomola kirimu lita nga 3 n'akikuba mu mumiro n'akimalayo n'ayuzaako kino waliwo kino ekipapula kino ekibeera ku gundi ku ccupa n'akiyuzaako n'agikwata n'agiyimiriza bw'ati najja n'agituulamu bw'ati kati tyabakazi ng'eri wansi neeyingira n'agituulako neesigazaayo kino kya wansi kyokka nga n'olusi omuwala akola ekyo kawala katinibwe kati ngaati ate bubeera buwola bulungi bannanga abazadde abazaala abaana abawala balungi ate simanyi ng'olaba kawala kalungi zinaabona byenalaba nga neŋŋamba kale ono singa abadde asobola ofuna omusajja amuwasa neŋŋamba kale ono ng'olaba nga weeteka mu bigere singa obadde muzadde nga muwala mulungi muwala yandibadde ava mu famire ennungi naye ekikozesa ebyo oluusi bwavu na mbeera nti ate abaana abo era ojja wegendereza abaavu bazaala nnyo abaana abalungi bwabaladdemu okuhandolinga awo abaana bagala okuyiya obulamu baddamu ebyo omwana akwata eccupa n'agyesonsekayo mu bbuguda
Ekimansulo nga kitaba. Awo kiba kitabuse tewabaawo ategeera. Tamazi nafuka tamazi katonda kabona kwa bakayimba ka ragadi katonda yatenda yatonda leta lukuba unga ateka echupa najja yakulaga leta bwagiteka bwagisusuka bwagiteka yo bwagijjayo muba mumulaba live kati wawone party esemberayo ddala yokulya bino ebisajja bibeera mu maduzoni babyagala okulya ukivayo ku stage ne kimwepikira omwala nanti ngolwamu koko omwala abaya kibaze nti baguziba na bibbala bamsasude emitwalo 3 papa ba 3 kaliba akola obulunje nnyakiddemu abaweegi 5-7 kakati abalanti mbagenda kompa ekyetaano ekyo nenfunayo kiraya nti awo ku stage kozi mulimu abagala okulya live ku stage ne ku stage balirawo anti balya ate babasondera busondezi mbamba kanegi nga yagamanze nchi kuba live najja kati okumanya divorce abantu bagala ebyo ekisiru sokera ku machango gula plot ya mitwala 5 obaka kade nobulo omuntu akusondera wadde 12 nekera ku machoga menti wayo nabasajja wani Kampala ngomugamba ngenda kwegata nakusasulira lodge nagulira omukazi ebyokulya nakuwa transport abantu bagala nnyo kula abantu nga bali mu bulamu goboloza nti bulungi nenga bubase ebyengereza bubasuula ne bamusondera emitwalo besatu ku stage awo nakwatoma namukalakata ngomala atuddawo bwati nibeerya nga mulaba ngense eraba ate ne bwamuvaako omulala nga ajja ayagala kumulya naye najja bambala tosaa kulya malaya nga teyatoyambadde ekiri kolikodi teri malaya mulwadde ate mbekyebbeeyi kyabbeeyi malaya tebamukiisinga kati obudde abujjawo obwo bwa romansi ate nga okuisinga ki otuukira ku kyakuleese kati abonabirawo mu maduzo nekijja nekyeyambula ate bitera kubeera byana bya booda bitotula mu maduzo ayambala ejaketi nga 8 nekize kuba spare awo stage yabunyebunye eddayo nedinga gye bafuseeko enkali ng'omuwala amaze ogiyirayira amazzi ate gaba amazzi oluusi ababbiya babeera baka stage asooka katakira nairo nga 8 n'azimba akabuto wano kati wajja wali balina tekiniki yaabwe akagiramu bugizi bwati ye waagira bwati afuka susu ng'abayiira ng'ayuwa susu ng'abasammuliza kati madu zone waliwo zone kyendalawo waliwo madu mulimu madu zone mu VIP zone kyendalawo kati waliwo zone esembayo twagitanga VIP naye abo bo tebabeera ku stage babeera mu corridor mu nsonda omwala asova ku stage nagala namulirawo mukazikiza naye mu bantu wajogereko ku best osasula emitwalo bagibeera ebiri woyingira ogwosanze gwokwatako gwolya tawalira mu best babeera munda nga bali bwereere bukunya nga bwe yazaalibwa bwe kasasula ekyebiri ku mulyango oluyingira ng'osaviisa osangamu abakazi nga tojja kusigaza mukazi waka ojja genda kulaba bwoti bw'ojja okugenderayo anti odde waka ng'omukazi akwegayiriza naye waliwo zisanga ziri bwe ziti eza buli kika ekimansulo tekivangawo ekyenjawulo ekiriwo kati bikyuseemu kalade nkulayirira abasajja abagagga baagala ekimansulo simanyi lwaki oba omuntu bwakola ssente atuuka ekiseera n'asirwala n'awunga bakikola nga nakya nze ngamba omugagga asoyita omuwala nga tagenda namulya namuteekaawo babayita namugagga gwekola booti ne booti ne booti nze ye namulabula byawo n'anyumirwa nga kati egenda andi osanga omugagga nga yafa obusolo tebukyakola oba byalwala naye ng'ate alina gundi eri yandiyagadde kati agamba list aliisa emmeeme era babiri mu bimansulo ate bibiramu ne basereebo bawano emansulo abakazi yakuleetera list abeera mu kimansulo nga bamansula ati bagamba kamera teziyingira kamera teyingira kati olwo n'abayimbi abava wano nagenda ebiri nga agenze mu kimansulo list njirina ekimansulo kino ekimansulo kitabula n'abayayi kitabula n'abalasa yani yayimba ekimansulo manyi shiba kimansulo ku mumwa olina ekimansulo ku mumwa so obulamu bwakutuusa mu kwogerera ebimansulo nga nnonya kulivinga so nze
nze kinayiga mu bulamu divorce kyoli olwaleero kyekiyitaminga kyogenda okubeera enkya olina mu 12 naye tekitegeeza zaki olina mu 12 yogenda omufuni wali Rock Boom n'emirimu wana abaana gye bakola ddala abaana ab'obuwala nga bamuwa emitwalo 2 omwezi ng'olina kuba mu 15,000 zebamusasula kwalina okulya kwalina okulinnya transport tosanga abawala nga mulimu jjamu nga yali kagera katambula mulimu jjamu awo wandegeya ng'agenda nansana ng'atambula alinda emitwalo 2 ag'omwezi ayambadde busokisi mbamba nnyo ankosooka oba obutatuuka eno bamuwadde 15,000 omaliriza oziriddemu kyakulya n'okawookingawo nolako omwana yafentingira ku mulimu nagwa wansi njala nze kenyini enjala yannumako nenkaaba amaziga ne bambuuza kiri mbagamba omusana gunkubyemu nga maaso gafuuse ga bbulu naye nga njala yennuma mbu nga ndi ku mulimu kyova nze nagamba nja kufa nga neekozesa bw'oba weekozesa ne woba ofunye mutwalo ne woba ofunye 2 ogibaako ne control kati ze ennyumba ziriwa kuba waliwo n'omulala naye ozibaako ne control teri sente ya musaala egaggawaza ate eriiyo bayirawo teri sente ya musaala egaggawaza sente yonna gy'ofuna nga bakukozesa nti olinda mwezi oba okola kufuna experience iriba buyiribi kuyiriba sente ziri mu kuyiriba gwe kimanyi ennaku zino eno waliyo abantu abalivinga obulamu obulungi divorce nga obasinga okukola okategedde kigamba oba ng'oli takola alina kubulirirwe tosangako baana nga takola naye ng'asula mu apartment ng'alya bulungi anywa bulungi tava online tava ki nga takola ng'ate gwe okola nga tofuna ssente wane Kampala okkola ennaku zino sikwekufuna olina kukozesa mutwego n'ogaa kati nze mbaddewo ntya waliwo n'abantu b'e Kampala nga bakutira ku mmere y'abannaabwe ojogereko mu taxi paaka oba ku stage za booda ku paaka ezo kubeerako bano abasajja nga mwena muli mu mbeera yemu mwena muvuga taxi kibaluwa naye ng'eyakoowa embeera embi ye nga nawaafuna 3 agikola ki agirya ne mbamu bano nga mwena mukola omulimu gwe gumu naye nga ye ne waabaamu na 10 bambi obuvunaanyizibwa bamuteekenga nnyo nfunye 10 abiwaka abaana okusoma ne mba bali mba nga byevaako nga ne ku mulimu nagumanya avuga booda kyali wange yaatuuka ssaawa 9 bane bali bamanyi na Illuminati atuuka ssaawa 9 ali emmere yago mu kitundu akola 3 olunaku bw'ajja ssaawa 9 anyuka mmeka ajja mwena nanyuka 3 akawungeezi kati mulimu abantu babo nga babejjako puleesha kati ne mbamba bano bantunudde future gyendaga nina okukola nina okufuna nga ne wafuna 2 bambi gimuluma okulyako kati abo baliira ku bannaabwe divorce ojja n'ogula emmere ojja bali kusitegiza budo bakusitegiza taxi babikola nnyabo ne mu office ojja n'ogula emmere bamanya nti shawa ya spendinga yine baba afunye mutwalo teyeerumya bw'ogula emmere bw'ogenda ogula emmere bakuwa amatooke kaceere katooke oba n'ebijanjaalo muwogo kati mubaamu abo abantu nze si yansujju si ya lumonde kati ffe twabeerangawo okungusa okutira ku ebyo tolya nsujju eyo oli talya nsujju tolya nsujju nze nga njagala ensujju leeta muwogo tolya nze muwogo nasiza kudda mu muwogo agulya obwo nasooka n'alaalizaamu kaawo divorce n'ogenda maze okulya nyongeza ekusiza abantu bali Kampala nga ye omwezi guggwako nga tamanyi sowaani ya mmere nga tamanyi bbayi ya mmere gwegulwa nti emmere akanga n'ebijanjalo byemmeka nga omubuuza n'omukuba emigu nga tamanyi naye ng'ate alya ng'ate banyirira n'asinga ayaguza emmere kati nze n'omusanga nga munene kasikiini alina nga tagula ku mmere mu ssente ze ali ku busujju nyongeza kati bw'omala okuvaawo namanya kati gundi ate ye alya mmeka Catherine 8 kitundu ajja ku teboyo naye nze mpadde ennyama y'amasavu tulya amasavu masavu agunze nno ate baba beekazo bataata bammwe waka ali abala nti omutwalo bwe nagulyamu ekyemisana defesha abantu bali bubi mutaga omutwalo bwe nagulyamu ekyemisana abaana tebagenda kulya enkya tulya masavu senyamirika amasavu njagala ekwata ng'akikwata ng'akola ki agenda okukolekitinga essowaani 8 nga kuse ffe twabeerako mu kirombe nga tukola nga saa kugula sowaani ya mmere ya 1500
omukazi yali mu kirumba nga atunda kawunga na bijanjaalo n'akaceera kuba kapisi kakawunga n'akapisi n'akaceere n'ekijanjaalo nga mmiri 1500 yammanjako okumala omwaka mulamba nga simusasula nga sente toziraba nga siziraba okola omutwalo bakuwa omutwalo mu kirumbe wakeddeyo ku maca bw'otuukayo ku maca mutandika okukasuka tanuuleyo ku maca ne bakuwa omutwalo bagukuwa kawungeezi naye mupama katandika okukasukayo muti ow'ekyenkya n'ayitamu n'oli ekyenkya kyammeka kyasatu oba obutunda n'ayitamu ku 8 awo 7 nyontebe waggulu n'onywa obutunda ziba ziwera ssaawa 9 awo 10 okasuka enjala nekuluma n'otuma ekikomando ziba munatera okumaliza ttanuulu oba obutunda n'awo ku mawunga abanja n'oba akasoli n'ayitamu bayitamu mu kirombe n'oli ogenda okunywa ngwe nasiringi olwo nga zole waziridde ng'olina siringi olwo ate nga bya ddala ate twalinanga boosi waffe nga bamuyita kakaaga nga wabakko kyetayagala mabanja kati nga bano abaana batunda ebyokunywa n'ebyokulya bamuyiga kakaaga shawufa oluyalidde gundi ne gundi kwata ye abasasula ogenda okunyuka ng'olinawo siringi olwo nti ekyamutumya kakaaga okimanyi mukolera mutwalo naye mutuka okunyuka nga akola bwati kwata tufunula lwalwabo wana ekirombe kirimu abayaaye kwata genda duka okufunya sente zodduka ogenda otukeera okufunyula obuti omulimu kakaaga ego embeera eruma abantu e Kampala kaja devotion nako nze mi personally nazirikako era yannuma nenzirika ne bamuta kini bagamba omusana gumpisa bubi mubajja okunzirukira mwalimu girlfriend wange kati nga samugamba mbunjala yensedde nemugamba nze omusana guntuukamu nnyo gumpisa bubi juka engeri gyendi mumpe guntuukira ddala mu kawompo sisobodde nedde olina okulya weekake ngeri nze nina n'ebintu byembirakawo neŋŋamba naye mukama katonda ono abakuwadde ekyokulya divorce weebaze ekyo baasidiibuuda nadde nja kagaati ejjo neŋŋamba tumaze okunywa biwoza bikoze eki lwaki okyabirya negamba sidiibuuda nze nali mbaddekawo nejjusa emmere nasuulako kasasiro ngamba emmere eyo singa mbadde ekulumyeko n'ojjukira emmere gye wasuulako nga nzikuse nasuulako olumonde wansi w'entebe n'amalayo wiiki enjala nennuma nemmugjayo nenfuna akambe nemmukolokota nemmulya nagulako omugaati neguvunda mu nju nengulya kyevubi nasooka nenkotawo nti nengusembuza ku nnyindo nga gubunya nengamba sijja sobola kugulya kati neneesuulamu akambaaya noguzaawo mangu nenywa amazzi olunaku neruziba enjala yannumako nenkwata piro neneezizika enjala yannumako muno bati kati ng'okwata piro eno ng'ogenda kwebaka manye enjala ekuluma budde tebukya gisebe ne togisula obudde tebukya anti wana emisano badde bebulizaabulizaamu abantu bonna lwaki bala divorce tubeere no gye tubeeka naye tuli mu bibuuzo ntukola tutyeyo tuli mu kwebuzaabuza nakujjako tumale tuddeyo eka mu bulamu bwaffe obwababiri ng'oli mu njuuyo gwe n'enjuuyo gy'opangisa landiroodi ng'akubanja kyova alina kunyoneza sikyajajinga abantu bali bubi nze mbaddeko mu life ennungi ne life embi I can compare and contrast kyova ne mukama wabadde nga nsuddemu ku madad divorce ne tuyitiddeko ffenna nga tutambula toyirako abantu banjogerako kibi nti bamanyi nze kyendi saa kulinnya ku muntu ku mutwe kubanga nze mbaddeko mu mbeera tetwabeerako mu mbeera divorce eyo byonna nga ndi wa muzeeyi nga sikyasobola kudda wa maama maama namuddukako obuddusi bwe mmala omuddukako omukazi nga maama yakuzaala abeera depressed nali nkubalidde ogenda genda ekyalina osome ogenda genda okole kineeno kati naye takyagala kureceivinga yanyiiga amumalamu amaanyi abazadde baffe abo tuba disappointinga nosanga omuzadde atadde mu mwana kyana akiwiiridde akikoze atya kituse kyana kikyo kiwala kifunye olubuto zinatuuka time nga sikyasobola kudda wa maama nga namuddukako omukazi nemusula nemukubya puleesa n'agenda ku poliisi n'awaabira amanyi babanzibye banabuuza banakoze eki kumbe ze nakoze eki embeera gye nasanga ewa tata yali nga kali nnyunga natuukako ekiseera nga tulinda mmere ya muzikiti okategedde kyebagamba omuntu sikirungi ojajinge muntu nti nsobola okubayo nenkola ekiboozi nojja nonjajinga tomanyi my life before what was my life before nze okutuuka awo divorce olusi n'ababbi betulaba nga babba
abate yakeera kwagala nti abbe waliwo embeera gy'obeeramu nekusindiikiriza okukola ekibi kyova olaba tulwane nnyo mu buli mbeera buli omu nga bw'asobola alwanisa obwavu mpologoma. An idle mind is the devil's workshop. Emize gyonna emibi giva mu butaba na byakukola na njala ate embeera esembayo okuba embi mu nsi y'enjala. Era obwavu edda mu Buganda bwabugeraageranyanga ku mmere nga yemba temulina lusuku lw'amatooke na muwogo na bijanjaalo mu babaavu kubanga ekyobugagga ekisinga mu Buganda wano edda yalinga mmere. Beerawo ng'omwana we otasoma ng'alya. Kuba tekitegeeza nti watasoma tagenda gaggawala mu nsi muno. Banja abagagga muno nga tebaasoma. Naye omwana abatalya waka agenda ewa neighbor abbe edde nansana waliwo omuzeeyi gwatuka ekiseera nga emmere bagijja ku sigiri. Emmere eba etokota ku sigiri omwana najja n'akwata entamu nga talina nakisiimula n'agikwata ng'engalo zaaguba n'agisitula n'agenda nga ekyatokota ne mu bbanga nga n'essigiri bagitwalirako. Kati gye bayite enjala ani amuwadde akatebe kati tosobola kugamba divorce enjala begenda kuluma mwana oyo aleme kujja kukuba katayembo afune kyakulya. N'ekyo nakikuzaayo era emabega mbeera kyova tulina kulwana nnyo. Nze divorce wenkola ng'olina kyokola nga kyakuleeta ssente nga tose muntu tokoze eki. I don't blame, I don't judge. Kuba nze mmanyi ekitegeeze kubanga oli awo ng'olinze ku muzikiti baaziine ffe twalenga ku muzikiti egi. Abasiraamu mu kisoro babasiibulukuka basiibuluka ssaawa 12:45 enjuba ng'eguddeyo bagenda okwazina Allahu Akbar nga nze natuuse dda ku muzikiti. Obala kamere Kate nga nsobola okulya ku mizikiti egi kati weebuze nakikolanga ntya nga ate bonna basolukira mu budde bwe bumu. Twagradinganga emizikiti. Waliyo emizikiti nga jjo mu kulya ano mmere yaagyo teba nnungi oba eba temala. Naye ng'ate mu bino ebisookebwako ng'ogwo omuzikiti gwakikwata. Buno obusookebwako ntende menvu ng'ogwo omuzikiti guba na bingi. Kati nga tumanya ogwo omuzikiti gwe wagondi guli mulungi mu ekyo. Ne tumanya kati omuzikiti gwawali bo mu kaceere kaba katya ate omanyi ne arrangement yaabwe nti bo basiba kusaala nakalaye bati obala. Kati ngugamba nti ate guli omuzikiti gwawali akoogi kabaamu ku mata oyagala bambi ofune ku nutrients zonna mu mubiri. Kati kyokwa n'ogamba kati ssaawa zigenda kubeera 12 nga ntandise olugendo. Ffe ssaawa zabeera nga 12 nga tutandise olugendo n'ogenda baba kazina Allahu Akbar nga gwoli mu menvu nga mukaaga wagugamaze awo n'ovaawo n'odda ku muzikiti omulala. Mukole nnyiri 27:28 twalina nga seeka nga wabagambagamba mukole amadiri 27:29 ngamba 27:29 nga sikategeera ali awo ku Namayuba bamumanyi abasinga. Basiraamu mukole amadiri 27:28 mutule bulungi 28:29 nga akanako kantabulanga nga bwakwogera. Anko osanga abaana ku muzikiti gwe Namayuba muba musalawe muti yahinga omusiraamu gw'osala naye addugala ekigiri. N'ogamba ono wuzu gyafunye yanfuufu nga kitega kikulaga mwana wa ghetto azze kulya kamere era nesogoba mwana azze. Nze divorce sinafuna bufunye sente naye nze wendaba omuntu nga ekizibu kye kyakulya nkimumalira. Kati nze bwe natuuka divorce nsobola okumma omutwalo bino byakwefiisa mbo simanyi ngula eddata simanyi biki ebyo ssaawa 2 gyakulya. Wekye bayita opportunity cost mu bulamu. Olina omutwalo wetagwe okubira girlfriend wessimu munyumye bebe nkwagala bebe mabina bebe nkumisinga bebe n'omutwalo gwo ng'omwana oyo enjala emuluma oguwaana gwe oli atannalya kuba ozo oli asobola okufa. It is between life and death. Okitegedde kati nze enjala yannumako ojja okusaala n'omusiraamu ku muzikiti gwa Namayuba nga ayina enfuufu yaahe okuva mu bisambi mpaka mu bigere nga kikulagirawo togenda si musiraamu era bamu babagobanga nga abagoba waaki. Tosobola kutuula ku lusanya lwa muceeri ngaze kulya kamere. Tosobola tuula ku lusanya lwa muceeri n'oli enta eziwera 2 wozirya nze nkuwa omutwalo otwalo ogu baleesa olusaniya ku Namayuba tosobola kutoola nta 2 nti gwomu ndidde mmize 2 ndidde mmize otwalo ogu. Anti sekagenda oluleetawe bati baluleeterako amaaso mu bbanga ennyama ebulira wano ku earth's surface ennyama ebulira wano. Kati ebyo ghetto life gigamba ffe gye twabeeramu gye twakuba haso ne tuka ne bitandikoze
because of money. That's why for tugamba mukama wa amaanya tujje gyatujje abatujjajinga ne batujjajinga abamanyi ko life tubaddemu ne bagamba mukama wa amaanya and you are a changed person. Osegede nga you have a changed person, you choose obulamu nnyo, can even change other people's life. Kategede bakuwolusani ya lw'emnyama lw'omuceere lubaka ebifira ennyama ng'ebi lugenda okutuuka wano abaana nga babazedde abaana nga twazitanga eagles nest akula bwati okuddanga ekifi kigenzi ninja bwati olwo nga lugenzi lugenda otutuuka wansi bwe bati okuteekamu omukono weeguti nga temuli bw'okwata mbwoti n'oteeka ku mumwa tosaa kuzzayo omukono kyova abaana ba ghetto bo balwanyi bakulanga balwanyi buli kimu mu ghetto kyakulwanira yinza lwaki olaba nti abaana ba ghetto bo buli kimu ekyabwe babeera mu bubuli biki era bataga omuntu ng'abategeera mu ghetto buli kimu kyakulwanira awo enansana ku kibulooka engatto bw'oba oyingira ogijjamu bwoti kati bigenza bikyukamu ogijjamu bwoti ng'oli abatisse engalo wojijjamu bwoti oli abataddewo engalo tosaa kujjamu bwoti wowe engatto ng'okola bukozi bwoti kati oli gijjawo ng'oli ataddewo olugalo luno ekibatu eyo ng'etula muli neeno ng'etula muno ogenda okukyukawo tozijjewo nga zigenze kati embeera gyeri nga tonnakaaba munsi muno divorce nga tonnakaaba era ng'agala okwebaza Katonda ku byakoledde tunuulira ku boosinga gyebali divorce oyinza okera ku makyano olwala kanaakagalo nekakuluma n'ogamba obulamu bwange emirimu gyesibye waliyo omulema tagwina mukono mulamba basodde yakugamba okyayomba era weemulugunya eri mukama olwa peya ye engatta emu gy'olina waliyo atalina yadde kigere nga ne waaba alina engatta eyo talina magenda kugiteeka bwekuba akafaananyi wakadde ku makya ne weekona kannasu era buli bwotambula okakonamu ne kakuluma okukkulumira Katonda nga bwakukoze obubi obutagambika gw'olowooza alina ekigere kino nga bakisalako yaasula atya agenda atya mukaabuyonjo abamu kufe tukaba nga ne toyi jopamako otulako ntuule abantu bakyapama muziri toyi onopama n'owira saawundi okategedde ate zimuzibamu n'amazzi bani gundi n'agwayo after effect nekomawo mukabina bakati nekakusamukira zizo toyi zogeramu ng'opamu okolamu buwuti bw'otanga gw'oyimuka waliwo ne toyi twabirako ku toyi nga oba oyingidde oteekayo omukono wabweru teriiko luggi oteekako omukono wabweru oli waba ayitawo amanya nti waliyo akola ki waliyo aliyo nga tunaabira mu binaabiro nga bw'oba onaabira ku lusuuba enjulu omwapangisa oba emubeera kitegeeza olina okulinda obudde bwezikozitamiira kinaabiro waliyo ebinaabiro ng'oli akwata oba leesu ng'eyo ne basimbawo obuti ne bakola webati ne munaaba nze yembeera ngibaddemu kati kikyoba ogenda okuŋŋamba eyo embeera ngibaddemu nga amooke okitegeera kati obulamu obwo bwe nakeera ku makya ne mbuvaamu bageto yuti abalimu wenzija nenjogera bino bo babiraba amala gamba egundi geto yuti kanziremu amaanyi nkole ffe tukulidde ku bigambo nogamba nolaka kali nze divorce nali simanyi nti ndi ku meetingako kuzinkulaba ng'okola ng'obeera ku BBS ng'olina programu gy'okola eno ey'enguudo ng'obeera oba obeera ku ground oba obeera nga mu studio oba ku ground mu field n'ogamba abali ekibuye muganda wange ate njala okutegeeza nti gwe oba agenda okudasaidiza ewandege ya Smile Shoprite eddakiika 3 ojja kuba okeerewa ekyokugamba nti okuzonda bakikyuse nkuze nkulaba so dakita nga gwokola kale nga tugamba divorces ndibeera ate mu ghetto twakosonga nti no mu ghetto buli osanga bada bali talented buli kimu ffe tukyeyimbamu nagalako okubeera ow'amawulire nagalako okubeera presenter nga wompa omupiira nsobola ogwogerera wompa ennyimba mu ghetto buli kimu kyakuyiriba ekikutte kikwata kati ng'obeere ku TV ng'ondaba nga nkulaba ate TV nayo si yaffe kati gena amateeka gafuganga TV ewaka bw'oba togamanyi tolaba TV nga tonaabye ani twabeeranga buno obwana obuddugala ebigere kati omanya nti saa zituuse z'okulaba TV olina okuddayo wakoona abe ewammwe ojje ewa neighbor olabe TV ye ati nabalabaayo ekintu ekyatika naye kati ebiseera si bwe wandabira ku TV nga nkulaba ku TV ng'okola nze siri wadda
ffe tukuze embeera divorce wali abantu wanda badda wabadonda bakuti nakulaba dda tosiriwala naabwe nga nkulaba ku TV ng'okola ngira ngamba singa mukama kale meeting omwami ono one time igwe nga nkulaba mujja abantu nga bana bembadde ngandaba nalaba nga Straka Baby nalaba Straka Baby nendaba Katongole omutongole nendaba Divorce omulala gwe nalaba yali ono gaye yaffe yali akola sports naye ng'akola ne ku TV kadongo kamu omukomu mwekebeje bendaga butonde kati mu abantu banankuze embalaba stupid tosibanze siri mwabo nkulimbe nze mwana siri mwabo nga nkulamba laba ngamba if God one day nampa omukisa nembirako nga bo bagaye kati ate nkusesa abaana b'omu ghetto omusanga ng'emba zaasiba n'omu emyaka 38 nga 17 embeera eri ekukuza ghetto life embeera ekukuza yonso jukula mu documentary ya parties 3 embeera ekukuza n'okula embeera mu ghetto oba oliawo tewali privacy parenting wise omulebe yava ina jana kubawo ekigambo mwana wonga awulira abantu balwana ku mizigo emisana n'ekiro kaichemwe byobeera ebintu bato kyabiraba ate oluusi abantu abamu bafuna mu kasente wamukama n'abasitula amadaala beera birantu bobulamu bukyaliyo mukama abana siru wala one day one time ali ndi ku movie ndi waka ewange ndaba movie ndi ku muno watch eyo app yaba VJs kati mba ndaba niwaba wansi nikira message nekuba nekwataka screenshot ka film genda ndigeze ku status kyali wange nangamba mwana film kyeyo gingambe ngenda no ku library njifune mga ku library ogena gula CD kati nze bambi mu busiru bwange zinga simanyi nti CD je ziri nimugamba nangamba ngenda kwata flash njitale kanizinga manyi buli muntu ali ku muno wachi amulabira ku internet siwe biri abantu bakyalabira film ku CD abantu bakyafuwa CD we bati mu Uganda wano hajeko nasimula najizamu TV neyo nonekamu najikuba muno mu mbirizi bikyaliyo nenti folusi mugamba wabanga atutuddemu otuke kisano loza nti babite namugamba toyina muno wachi nambuza chechi kyovanze newemba ntambudde gye ntambuddeeyo nensanga olingalaga oba tamanyi tekinnafuya niwaba kyogedde ku nnafuya sibuli muntu ntele ku social media siri muntu nti agenda gye tukolera nkolera mu comedy store okungira emitwalo 2.5 VIP 5 sibuli muntu nti agendayo muri mnawale ku social media nga kituufu akoga nenga yakulabira ku TikTok tafudanga musa kugenda mu comedy store mwanja teka comedy store nejwa nebimba waliwo oli mu comedy store yatandika tagendangayo